Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaliro njagadde njogereko nammwe abaana abawala oba abakyala mmwe abagenda mu mikolo egy'okwanjula oba ng'ogenda kukola omukolo gwonna naye ng'omukolo ogwo guliko ebirabo, guliko kuwa ebirabo oba kwanjula oba birthday, omukolo gwonna oba kwakumaliriza kusoma, njagadde njogereko nammwe mmwe abalina emikolo naddala omukolo nga gugwo gwe omwana omuwala njagala ompulirize bulungi nnyo. Kansooke naawe gwakola omukolo ogubeera ogw'okwanjula, oleese omwami wo, omwanjudde mu bazadde bo, omukolo guwedde bakuwadde ebirabo biyitirivu nnyo, mubitadde mu kisenge oba awantu wonna, ku makya mugenda keera kwagala bisumulula. Kye njagala okubuulira ggwe omugole, ggwe omukyala, ebirabo bye bakuwadde oba ebirabo bye babawadde bye babaleetedde, ebyo bibeera ebiyitirivu, ebibeera ebisabika ebyo. Ggwe omwana omuwala toteekeddwa kwata ku birabo ebyo, toteekeddwa kusumulula birabo, toteekeddwa kulaba biki bye bakuleetedde nga temunnaba bisumulula. Ebirabo ebyo ggwe omwana omuwala olina okubyesonyiira ddala, byesonyiwe, tobisumulula, si ggwe oteekeddwa obbisumulula. Olw'ensonga abantu abo abajja ku mukolo baba bayitirivu ate abamu baba tebakwagaliza ggwe omugole. Basobola okuwa ekirabo nga bakuteereddemu ebitategeerekeka, nga bakuteereddemu eddagala, bakuteereddemu ebyo byonna ebigenda okukanga ku lunaku lwong'olwo olubeera olw'essanyu. Kati n'olwekyo ebirabo ebyo abantu abalala ab'ewaka be bateekeddwa obbisumulula. Kati bamaliriza obbisumulula bonna nga babitegese bulungi nnyo, ebibokisi babiggyeko babisudde ebbali n'ebirabo babitadde byokka. Jjukira ku mukolo ogwo batera kuleeta sowaani, ebikopo, ebintu eby'enjawulo. Kati awo osobola okuvaayo n'obitunulako n'olaba nti nga batuwadde ebintu biyitirivu, naye nga ggwe omugole toteekeddwa kusumulula birabo ebyo olw'ensonga bingi by'obeera ogenda okuwona, okufuna oba okulaba bulungi nnyo. Oli asobola okusiba ekirabo nga taddemu empitambi, oli n'asiba ekirabo nga taddemu eddogo, nga wukisumulira bw'oti, eddogo ligenda kuba likwata bulungi nnyo. Kati n'olwekyo okwewala ebintu ebyo, omugole toteekeddwa kusumulula birabo, balina bisumulula busumuluza abantu abalala, gwe n'olaba bulabi nga biwedde n'obitunulako butunuzi. Bwe kityo bwe kiri n'ekintu ekirala era nammwe mmwe abakola zi birthday ezo, naddala nga muli bakulu, ng'okimanyi nti olina emikwano abantu abakulu, ebirabo bye bakuleetedde ebyo tobisumulula. Baganda bo babisumulule, bakwano be babeera babisumulula, gwe bitunuleko butunuzi nga biwedde, olw'ensonga nti mu birabo ebyo bye baleeta mubaamu ebyenjawulo ebitali birungi, mubaamu ababeera batakwagaliza. Awe musinga okujja ebyo ebintu tebibasumbuwa, ebisiraani, amalogo, kwegamba ebintu ebyo ebisinga obbasumbuwa mu abaana abawala, mu abeekoze obubagabaga. Tesimanyi nagenze kabaga ka gundi, ninayo ka birthday wa gundi, ninayo ka pate. Ebintu ebyo mubitunuulire nnyo, tosumulula birabo gwe nannyini mukolo. Ekyo nkikubuulidde. Oyinza okujjaawo ku birabo bye bakuleetedde ebyo n'ojjaawo okukusiraanya n'omulimu ne gukubula ate nga omaliriza okusoma. Kati n'olwekyo obeera nga weegendereza. Emikwano egyo gy'olaba tolowooza nti gyonna giba gikwagala, giba tegikwagaliza egisinga. Kati eddagala asobola oddikuteera mu birabo ebyo by'abeera akuwadde, okisumulula bw'oti, eddogo ne litandikira awo. Kati n'olwekyo beera nga weegendereza nnyo ebirabo babeera bakuleetedde. Njagadde n'ekyo nkibabuulireko nti gwe wenna nannyini mukolo bwe baleeta ebirabo byesonyiwe, ebirabo ebyo tobisumulula. Bwe kityo bwe kiri emikolokolo bwe giti ebiseera ebisinga abantu bakoleramu nnyo obulogo buyitirivu emikolo egyo. Nammwe mmwe abeetwala ku mikolo, tingenda ku ppate ya gundi, ngenda ku ppate ya gundi, gundi yakozeeyo akabaga. Mufube okulaba nga mwegendereza. Eno ensi yakyuka, ensi nkambwe. Omuntu oyo gw'olaba, buli muntu yenna kuno ku nsi ye ayagala abeere bulungi, ye tayagala kumanya oba gwe oli bubi, ye kasaaba nga ali bulungi. Kati obukolokolo bwe batera okukolaakola, osobola okujjaawo ekigenda okukusiraanya embeera zo zonna ng'okijje ku bupatepate obwo bw'ogendako. Kati n'olwekyo mubeere beegendereza mu bupate nammwe bwe mutera okugendagendako, buli kapate n'okazungirako, buli kapate simanyi baafumbye emmere, baakoze biki, ebyo ebijjulo ebyo bye bakola, ebijjulo ebiseera ebisinga baba bo bennyini bafunamu mu ebyo ebijjulo oyo abeera akikoze. Kati mwabeera babiridde mmwe ate mugenda n'ebintu ebitali birungi. Kati n'olwekyo mulina okwegendereza. Ekitakukwatako nnyo
olaba nga pate tekukwatako nnyo gyesonyiwe nawe bekukwatako naye ng'olaba abantu abagikoze ng'obeekengera pate gyesonyiwe emmere gyesonyiwe bireke togendayo kijja kuba kikuyamba bwe kityo bwe kirimu bali kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video mbeere bulungi mweraba.